tandike basebo ne banyawo abalaba TV yaffe ennungi ntwala okusaasira kusooka okubayozayoza okumalako omwaka abasobodde okumalako then n'okusaasira famire z'abo abafiiriddwa abantu baabwe mu Freedom City wamu n'abo abakoseddwa saba Katonda awonye abakoseddwa abafudde mu bulumi obwo obw'ekitalo ennyo Katonda abawe ekibonerezo abasonyiwe ebibi ebyabasobako mu nsi abaana abato betwafiiriddwa abo abafudde abangi batugamba 10 naye nze nsuubira n'okusingawo so nsaba Katonda abantu abo bonna amaka gagumye abaana abawonye bamama abawonye kino ekyokugenda wabweru n'abaana si musango kubanga ne mu kereziya n'amakanisa zonna gajjuddeyo abantu bageze n'abaana baabwe okusaba okumalako ki omwaka kino just kyabadde kizibu kisiraani ate nga kisiraani kyavudde ku bulagajjavu okusookera ddala omuntu ayasinze okulagajjalira ekintu kino yennyini Freedom City bannyini Freedom City management obeera n'ekifo ekigendamu abantu 2,000 n'okiraba nga kikubyeko kijjudde n'ogulawo omulyango gumu nga lwaki togamba nti saawa nnyawe ziwera tujja kulekerawo okuyingiza abantu katugulewo emiryango bafulume balabe fireworks oba bagala kukomawo bakomewo lwaki tebabadde na provision ku saawa 3 tetulina stage wabweru tugenda kukyusa tudde ebweru ku saawa 3 oli naabeera nga akimanya bane batandika okutambula mpola mpola so eri abategesi mbasaba mwenna omulundi oguddako mufune ebifo ebirina emiryango 3 kwena abantu basobola okufulumira singa wabeerawo ki singa wabeerawo akasamba tuko kona akabakaze so muganda wange Abitex tuli wamu naawe tukusaasira ebizibu ebyakutuuseeko naye togwamu maanyi tujja kulwanirira okulaba nti ofuna obwenkanya ate n'ekirala tujja kulaba nti tutuukirira amaka g'abo abantu abafunye ebizibu tubasaasire era tukubaganyize tubeere wamu nga bannayuganda omuntu omulala yavuddeko ekizibu kino okwenga matimulagajjawo eba ebyokwerinda mwalabye ekifo kirimu abantu 2,000 lwaki temwagambye nyini ekifo nti otagulawo tugenda kusiba lwaki temwagambye nyini ekifo gwe oba toguddeyo tugenda kusiba kuba omunyini ekifo Abitex yagenzeyo abantu manager wa Abitex yagenzeyo ne bamusongamu emundu nti wande tukkiriza kugulawo ebisumiro tetubirina mukozesa ogwo omulyango gumu that was leading people, it was attempting to kill people, which was successful by the owner of the venue. That was oba mumanyi kye bayita sacrifice okusaddaaka okubeera nga kusaddaaka okubeera n'abantu 2,000 n'ogaana okugulirawo omutegese emiryango 3 ena abantu bayitemu oba bafulume emergency exit n'ogulawo omulyango gumu n'obagamba mufulume mugende mulabe fireworks ate ng'ekifo kibike. So next time police temukkiriza kivulu mu bifo ebibike abagala okukola fireworks babeere wabweru omuntu ajja saawa emu nga bwemwalaba enkuuka mu lubiri nga bwemwalabye Sheraton nga bwemwalabye abadde mu kusaba ekkololo enakivubo oli Kampala abantu bonna babadde mu kusaba bonna babadde mu mirembe tewabaddewo kizibu kyonna tewabaddewo omuntu yafunye kizibu mu kusaba ate nga abantu babadde n'abangi okusinga n'ekyayambye ekyo nti ebifo nga walaba lubiri tulina emiryango 4 mu Katwe mu Ndeeba mu Kisenyi n'ewankaki atunudde Mmengo Bulange. So those 4 entrances ziyambako singa wabeerawo emergency yonna ebeereze. So nkubiriza abannaffe bonna tukolere wamu okulaba ntutereeza omulimu gwaffe nga bapromota tufune trainings ebintu ebyokulwanira wamu bingi leero lwa Abitex n'ekyalo ojja kuba lwange ffena tulanga ebifo eby'abantu abangi osooka kussa mukono ogamba nti abantu bonna bagenze tewali afudde then okuddamu okukola Ebivuulu muyige bino ebintu mbikola ne mulowooza nti tusaaga mubeerewo ne ambulance tufune bakanyama bayambeko ku poliisi tufune emiryango ejingira nga gusoba mugumu tufune ekifo ekiri open tukolagane nabyo byokwerinda effectively tujja kuwangula omulaba ayingidde mu feeyesi kwe bayita stand ate bwe mbamalirizaawo ebintu by'okukolera wamu bijja tuyamba kuba kati nayo ekitongole ky'omusolo kituli bubi kigamba buli olina okusalasereza omuyimbi osasula omusolo naye omuyimbi gwotasomeseza onaamusala otya ssente takusala so effective this year twagala kubeera mu dialogue ne URA bakole sensitization eri abayimbi babayite mu bifo nga Mbarara National Theatre ku Serena wa
abayimbi bajje bababulire ekingeri gye bagenda okubasalamu ssente n'engeri omuntu gy'asasulamu ssente ate kiremeko bakufa ab'Ebivuulu n'abakozi embaga babasale so purely kuno kunyigiriza naye ate buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okusasula omusolo kubanga omusomesa afuna $40 omusala pay as you earn n'omuggyako NSSF ate lwaki gwe omuyimbi afuna $2 million, $3 million, $5 million n'ab'ekumi gye bali tokkiriza kusalako 6% ku ssente ezo z'ofunye naye tisijja zikusalako kubanga ojja kwekyangogana okuyimba nti lwaki nzisaze naye singa bakuwa tini namba URA negamba nze promoter Balam Abitex ani toddamu kuba muyimbi ono nga tomusazeeko ssente za musolo otazisalako nga tozisasudde ne tusanga ng'omuyimbi ayimba gwogenda okukola ki okuzisasula kubanga abayimbi tebalina red card waliwo abayimbi bakwano baffe abatuyamba so ekiwala ebyebyo bibi ebyatuzise ebyaguddewo bakulisa omwaka Ssaabasajja Kabaka ne bakabaka bonna aba Uganda omukama wa Bunyoro omukama wa Tooro Kyabazinga wa Busoga mbagiriza omwaka omulungi gwere gwa mirembe n'essanyu yongera okukulambululiramu ku kintu kinene eky'omusolo omusolo guno gwazzewo buzi gubaddewo akati tewali musolo gubaleeta nga mupya naye omusolo gubadde we guli naye nga tebagwenforcinga nze nsasula VAT ku tiketi y'emantungu naye tetusasulanga withholding tax ku bayimbi ababeera bayimbye ate si musango gaffe tetukimanyi omuyimbi ava ebweru alina okusasula 15% waba afunye $20 omusala 15% $30 awiro longombo oba kanda bongman obaani so kino kibadde we kiri naye nga tuli just nga abakwasa amateeka g'omusolo enforcers nga tebakoze education sensitization oba gwe mwenyini bakusala sente z'omusaala gw'oku office naye nga tomanyi na lwaki bakusaze kati weewunye kati abantu nga bano abadongo abatamanyi tebasomye tebamanyi taxation tebamanyi ki bagamba gavumenti etuyambye eki naye gavumenti erina kuyamba buli gwejjako omusolo tulina ebintu bye tuyita social infrastructure infrastructure nga ekkubo eddwaliro amasanyalaze okugalongoosa pida roads okuzikola okuziba ebinya mu makubo ezo sente zonna ziva mu musolo bani abasasula omusolo omusomesa omusawo omusirikale na buli muntu Munnayuganda asobera ng'osasula okufuna mu mulimu ogwokola naye URA ebadde tesomesa abantu abo sekita eyo so kati kye batandika okukola kwenforcinga kubatasomeseza that is totally wrong mwe abategesi b'Ebivuulu URA ebataddeko kazito kenkana akazito keteseoke ko mubadde mulaba sachula mu WhatsApp groups na buli wamu naye ekyomukusa omulungi nti URA na Commissioner General omulungi Mr. Musinguzi twamukubidde ne njogera naye ebbanga eriwera ne njogera ne muganda wange Bebe Cool ne tufuna appointment ku Lwokutaano luno ku ssaawa 10 ku kitebe ky'omusolo tumubuulire ensonga zaffe nangeri kijayinza okuyambibwamu okufuna ssente nga tanyigiriza ki muntu ekisookerwako ddala adverts ekyokubiri programs ekyokusatu meeting abaana bya bitone bonna banyini bifo ba promoter bonna all of them whoever earns should pay because I pay nze nsasula naye kino tojja kigamba omwana abeera asiba baana Michael baani nti jangu osasule nga tomusomeseza agamba oyo Balam mubbi sente azibbi but I'm a medium taxpayer ate nga sector yange yeeno naye mu sector eyo ndimu nzekka lwaki kuba nze ndi muyivu nsobola okusoma ebintu nemanya wali wrong and right ontegedde yes so bonna tubawo omukisa basome bayige bamanye obuvunaanyizibwa bwabwe nga bannayuganda okusasula omusolo Bajjo yagambye bajja Ebivuulu by'omutwalo mu kibuga Kampala kisinza oleeta obuzibu era nange ndaba omuntu anywa chai ku chips plain ku Javas muzita chips ani masala ezirimu tomato sauce osasula $2 kati lwaki nze akedde okulanga nenanga n'ekintu nekiteekamu ssente nenkola ki osasula $1 so kibeera etteeka nti nga bapromota tujja kutuula ku bintu bye tulina okukola kusalawo nti kati tewakyali show ya $1 niwe tusanga owabbala nga ategese ey'omutwalo abayimbi baleme kuyimbawo kubanga bitusudde okusolooza $3 million wetaaga abantu 10 meka zibye bireeta obuvuyo
atasobola kusasula sente tajja mu Ebivuulu agenda aguliremu abaana b'empuuta oba mukene ali honestly we don't want kubanga tosobola kusasula mutwalo genda ogule empuuta n'emukene olye omwana bamugulidde ekyuma ndi mu interview so bagende babagulire mukene n'empuuta bawuute mugule balugu omutwalo gwamu nenga omutwalo gulina okukoma. That one I can confirm. I'm not happy. Otwala omuntu okuwuga ne basula mitwalo ebiri esatu Fendale Park Wakamwesi n'otwala omwana okuzanya ebyesuubo ne bakusaba mitwalo ebiri ate gwe n'ojja omusajja omukulu n'olubuto olulenkana eri n'ojja n'onywa bbiya wa miliyoni emu ne whisky wa mitwalo emeka naye ng'osasudde katwalo nga kwovumira n'okuvuma mwembwa mwe tubawadde sente kale mutuwadde mwebali naye kati omutwalo gwammwe mugulemu mukene n'empuuta. That one I think it is a right decision. Mukama abawe omukisa era abakuumi.